tutambule bwe tutyo yensonga lwaki tuba tugenda nga tutambuza information nga tuno gitambuza nzize sana olwokuba nti ebitambula bingi ate era nga information gyalefulumye before obudde bukyali ng'ensi etegere kyekigenda mu maaso bwe mala okusaba okutambuza akatambi ako ngenda kusaba mumpita ne Nyandwe mumpite byamu kama Simon Mugenyi imbere ejo ajje kuno mumpite diggi abere katambi kalo mumpite abakulembeze wa National Platform abalondeddwa bonna babere ku video eno mumpite abakulembeze ba National Platform bonna abalondeddwa babere ku video eno mbetaaga then ba comrade mwenna abali ku ground namwe mbetaaga ku video namwe aboogera ku mutimbagano namwe mbetaaga then oluvanyuma mumpite president wona wali mojja kamusale mukamwerezo obajja kasanga wona babakasanze mwetaaga ku nsonga ezimu oba endala n'olw'ensonga eyo onjala tandikira ngo budde bukyali ngera kuyisawula ngo bugenda kubira busatu then tuliko tusimbule akalanga kasooka kabakulembeze ba National Platform abawangaalya mu ggwanga lya Japan bakugamba Tokyo Japan protest against election frauds, human rights violation in Uganda. Fellow Ugandans and friends of Uganda, rise to defend democracy and human rights in your motherland. Civilians are being killed, political opponents jailed and disappeared, and stolen elections imposed through violence and fear. We refuse to be silent. Why march? Killing of unarmed civilians, political prisoners, abductions, election fraud, the 40th year of dictatorship. The demonstration will take place on Friday, January 23rd at 9 a.m. Japan time, Shibuya, Tokyo. Meet Shibuya Award, Hikawa Civil Center, United Nations route. Come with Ugandan flag, come with the placards, your voice. When Ugandans show up in numbers, the world will listen. Let Tokyo hear Uganda's cry. Jone bisingo mugabi tegeranga mugamba bakulembeze bamwe babayambeko okumanya eno protest wagenda okuba mu ggwanga lya Japan buwamu wonna please muberenga manyi bulungi nnyo nti wagenda kubeera okwekalakasa mu ggwanga lya Tokyo kale mu ggwanga lya Japan banagamba Tokyo so obova Nagoya obova Hiroshima obova Ludda wapa please mugende mwekalakase kubanga ekiri tabache ekiri nasigadde waka joli Japan suwa jajjawo ino okudde wammwe so kikakatako ogenda okukola ki kikakata kugenda okwekalakasa bakugambye embalaga okumanya bisinga obibuzo byenda ku kwekalakasa kuno ojja kubuuza mukulu Jeff Makanga ku simu ey'omungalo kasalaba 8M 80 M6 00 2095 oba ojja kubuuza omukulu gwe Jeff Kakumba ku simu ey'omungalo kasalaba 8M 80 nyamusanvu 37 30 okumanya bisinga ku protest eno bwe tugivaako tugenda ku protest endala esoma bweti National Platform People Power NOP Chapter German. National Platform People Power NOP Chapter German bakutegeeza protest against human rights violation and election fraud. The theme: stop policing brutality, human rights violations. Ne bagamba nti okwekalakasa kugenda kubeera ku Odessas Plus Munich on 24th January 2025, time 10 a.m. up to 2:30 p.m. For more information, please contact the leader of the National Platform in Germany. 1. Mose or Bobby plus 491521 9548858. Then Momo plus 491731897821. Then Marianne plus 49177328045. Abana Uganda bawangala mu ggwanga lya Germany abakulembeze bakutegeeza nti bagenda kubeera kwekalakasa mu ggwanga lya Bugirimani nga okwekalakasa kuno kugenda kubeera nga nakoze omwezi 24 omwezi ogw'olubereberye ku ssaawa 4 ez'okumakya mpaka ssaawa 8 ez'akawungeezi. Bakutegeeza nti bagenda kwekalakasa nga omulamwa police stop brutality omulamwa gusoma nti stop brutality and human rights violation mu ggwanga erya Bugirimani ke kakalango kaabwe nako kayingiddewo dda musomo namwe n'abaganda baffe abali Bugermany mubeere mu kwekalakasa kuno mukubira abakulembeze bamwe ba National Platform bajja bategeeza okwekalakasa kuno gye kugenda okubeera na mbungi ki ako nako kawedde katugende kasembayo wano akasembayo akano kasoma bwe kati People Power National Platform UK. People Power National Platform UK Nibaga demonstration. People Power National Platform UK demonstration. The US
Dictator Museveni at the US Embassy, 33 9 Elms Lane, London, SW117 US, Friday, 23rd January 2026, time 11 a.m. to 4 p.m. UK time. Ash free all political prisoners in Uganda. Ash sanctions of human rights violation. Kati bannayuganda bonna bawangala mu UK bagende bataddeyo okwekalakasa ku nnaku ng'ennaku z'omwezi 23 ndoza Lwekutaano mubeereyo mbungi then tuleka tusimbule tugende mu maaso. Alright, awo tuvuddewo njala tutandika akatambi kano ng'obudde bukyali. Kansubireti mwena mutuuse. Olunaku olwaleero waliyo okulonda okw'abakulembeze ba local government. Naye okulonda kuno abantu bakozize kuba tekulonda kukyalina makulu eyo tujja kugendayo okuba wakosampo kubategeeza nti okulonda abantu bakozize ono mukungu w'electoral commission bino byayogedde then tuleka tusimbula video ayogedde bw'ati agambye bw'ati. The reason why the voter turnout is low today is just because people are not sure why the president, the person they voted didn't be the elected one. Like he's not the one who was pronounced to be the leader. So people they are disappointed. They are saying they are voting, but they are voting for no reason because the electoral commission already has its own leaders. We are giving out the leaders we want that we are voting, but people they are giving out their own leaders they have. So that's why the voter turnout today is low. People they are frustrated with the results that are coming back from the EC. So, and due to that, I'm encouraging people to come and vote because it's our right to vote. If we want to change the country. All right. Abantu baganya ogenda okulonda kati katutandika akatambi butongola katulese. Wetujidde ku mpewo nga Vice President wa Masekati ga Buganda wa National Platform omukulu Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi nga poliisi emugombyemu obwala ne mutwala gye muterese sawa zino nga emisango ekigenda omugulwako kwe kuli okuba nti yenyigidde mu kutta abantu ng'akozesa ebijambiya n'emirimu gye gitegeera so nga ate Museveni kennyini yatugumbula abantu abo njala sooka kubira omulanga abantu b'obutambala abantu b'obutambala kino ekigudde ku Muwanga Kivumbi tekigudde ku Muwanga Kivumbi yekka namwe kigenda batuuka kera manyi gye kiri mbasaba n'obuwombeefu muveeyo mwekalakaase mu mirembe singa mwekalakaasiza singa Muwanga Kivumbi amutadde dda abantu b'obutambala musirika kitegeeza Muwanga Kivumbi agenda kuvumbira mu kkomera omusajja jjajja n'akola effujjo n'atta abantu ng'akozesa emmundu kyokka addidde emisango n'akitya ku Muwanga Kivumbi eyo tugendayo mpola katusooke tuyiseewo security alert ziringa 3 tulyoke tusimbule security alert yasooka yino bw'oba omanyi nga walondeddwa ku kkaadi ya National Platform ng'olime lwa Parliament bw'oba omanyi nga walondeddwa ku kkaadi ya National Platform ng'olime lwa Parliament bayinza okuba bakubidde edda essimu bammanerenda ba state bayinza okuba bakubidde edda essimu bammanerenda ba state ngenda kusaba muganda wange ekisinza okubonyaabonya ba MP bonna naddala ba opposition buli wamulangirira nti awangudde state eba ina details za contact state details zino ezisindikira bammanerenda abamu babeera n'aba banka abamu babeera mu Parliament bakubira essimu ne bakugamba honorable congratulations tumanyi wakava mu kalulu abantu bangi nnyo abakubanja olina ebintu nnyo ebyokukola bingi tusobola okuwa looni ya ssente bweziti gwe kenye bagga tugenda kukwera ku interest the moment you accept that call nokkiriza ssente ze bakuwadde mu looni nga tonnalayira obanga omaze okulayira bulaaza wange Museveni agenda kukozesa buli kyayagala era ne bekuba kujja mu Parliament asobola okukikola naye ngenda kulabula kino kagendere ng'omukadde akogga bw'oba oli mukulembeze wa National Platform nga gwawangudde akaluko bwa MP togeza n'okkiriza looni yonna manerenda ku Parliament gyakubidde essimu oba scheme oba sako yanita amongi kuba ye omukuba manerenda bali ku Parliament akuwe ssente ezo nti wenaazeeko enfufu n'osasula mpola mujjukira omwindi gwe baakuba amasasi ku Parliament omusango ne gukomaawo yali abanja ba Parliament sente pya n'enkadde omanyi ekyamussa omanyi lwaki n'omusango tegudda mukulabye kwako wali owuliddeko eyamukuba amasasi omuvubuka amulese mu kkooti omuwozesa wawulirako omuvubuka eyamukuba amasasi nga amulese mu kkooti omuwozesa omanyi gyali kati gwe MP yenna nkulabula
manyi babakubidde dda amasimu togeza ne bekiba kingali nga bakikuwa tokoza n'okwata ssente y'abanerenda bali ku parliament abasinga babeera na banka za Museveni zibazi basindise Anita Amongi na yoko njera kubuuza omanyi omuvubuka eyakuba omuyindi ku Parliament Avenue yali yawola ssente gyali lwaki omusango tegwagenda maaso okujja nga bagenda billet engeri gyembyogeddeko olwaliro byali byakutambuza nsimbi za state ngalo balinyidde mu diri abamukuba n'avaawo lwa ssente ezo muganda wange kokwata ssente ezo ojja kuba owedde security alert esooka security alert eyokubiri muganda affe comrade Honorable Waiswa Mufumbira eruzira gyali baagala mutta Honorable Waiswa Mufumbira eruzira baagala mutta Jackson oba Johnson byabashayija Johnson byabashayija wonna woli singa Waiswa Mufumbira atusibwako obulabe mu kkomera ojja kubeera responsible n'ekibinja kyo kyonna ekikwasaganya amakomera mu Uganda nkiddamu taata wa Waiswa Mufumbira mama Waiswa Mufumbira mukyala Waiswa Mufumbira ekibiina kya National Platform Waiswa Mufumbira gyali mu kkomera baagala muttirayo buno obubaka yabutisse omuntu n'abompa mbubuulire eggwanga litegeere message yatambula bweti message eno yabadde yajjo okuba jjo sazze nadde ndebintawaanya yasomye bweti yagambye today as we went to visit prisoners at Luzira Honorable Waiswa Mufumbira mentioned to us that his life is in danger. Joe butwagenze mu kkomera Luzira okussa okubuuza n'okulambula ku basibe baffe. Honorable Waiswa Mufumbira yatubuulidde ebigambo bino wammanga n'aga nti obulamu bwe buli mu matigga. After one of the inmates known as Asigirwe Nixon nti oluvanyuma omwami omu omusibe ali ku misango gya Nagoma gobayita Asigirwe Nixon jukira Asigirwe Nixon yono state agent mafia eri misango gy'okutta abantu mu Uganda omwali n'okutta Bakaweesa omwami ono kati ali mu kkomera state gwe yagala okukozesa okutta Waiswa Mufumbiro mpuliriza bulungi nnyo kakakuddire nzire mu nkasome wali nkakomye wano ndyoke nkalambulule wala. Today as we went to visit prisoners at Luzira, Honorable Waiswa Mufumbira mentioned to us that his life is in danger after one of the inmates known as Asigirwe Nixon today morning tried to poison Waiswa Mufumbiro. Nti kumakya gajjo bagenze okulambula Waiswa Mufumbiro. Omwami ono Asigirwe Nixon yagezezaako okuwa Honorable Waiswa Mufumbira obuto mu kkomera gyali. Tugenze. Asigirwe Nixon is said to be on the late Kazini murder case. Nti Asigirwe Nixon y'omu kubasongebwamu olukulunwe okuba nti y'omu kubenyigira mu kutta omugenzi Kazini ne si yekka n'abantu bangi saako ne Joan Kagezi. Tugenze maaso. He is said to be helped by Motende Gonzaga, the cell leader, where both Council Waiswa Mufumbira and Asigirwe Nixon sleeps. Bagambye nti ono Nixon Asigirwe ayambibwako omwami gwe bayita Motende Gonzaga ng'ono yakulira oluuyi olumu Waiswa Mufumbira oba ssero oba ekiwayi oba woolo Waiswa Mufumbira gy'asula era mubasula ne Nixon Asigirwe oba Nixon Asigirwe. They got to know about this after a culprit tried to fight for Council Waiswa Mufumbira Frask. Bakizudde eno mission bakizudde y'okutta Waiswa Mufumbira oluvannyuma lw'omu ku basibe bannaabwe
okugezaako okutegula Flasca Waiso Omufumbira obadde baagala ogijja bagiteekemu obutwa wano waavudde olutalo ne balwana ng'ekibalwanya bano baategete bagenda kussa obutwa mu Flasca ya Honorable Waiso Mufumbiro. Tugenze mu maaso. They tried to ask him why he was fighting for it, and later tried to search in his stuffs, and he had poison. Bagenzo okukwata n'okunoonya n'okufuuza eyabadde alwanira Flasca Waiso Mufumbiro ng'ayaga gitwala. Bagenzo kizula oluvannyuma ng'alina obutwa bwe yabadde nabwo mu ngalo. So his life is threatened, and even the cell is compromised. Mutegedde bulungi security alert yasooka. So mukulu Simon oba miskulu Jenson byabashaija akulira amakomera mu Uganda. Oba kabono togenda bosanga ku TV, togenda bosa ku bannamawuli bankyuka bonna mu Uganda nga batudde bakugamba nze nzize byogera. Ebyange byogera kate ng'omusiza Agulesiyani mwagala kutta Waiso Mufumbira nga mukozesa omukulu oyo Nixon asigirwe omutemu wa state. Eta mukutta bakaweesa, eta mukutta mu bakazini, eta mukutta mulamuzi omulamuzi gwe bakubira amasasiwa musaidi byentinde eyo. So mwagala kutta Waiso Mufumbira ndoza mutegedde bulungi nnyo. Tamboza video tetunaba yo security alert yakubiri. Yono yakubiri. Eyo yakubiri mugitegedde bulungi. Kati njagala nkaddemu nkasome bulungi nnyo mu luzungu lumu kuba malimbaza kavuna mu Luganda. Tokaddemu. Ne ate jjukira bowulira statement eno nga bamulwanyisizza ne mukalonda bamuwangula kitegeeza bamanyi nti asobola okuvaayo naawe abaagala muttira mu kkomera. Kankadde mu luzungu omulundi gumu tugende ku security alert endala. Today, as we went to visit prisoners at Luzira, Honorable Waiso Mufumbiro mentioned to us that his life is in danger after one of the inmates, known as Asigure Nixon, today morning tried to poison Council Waiso Mufumbira. Asigure Nixon is said to be on the late Kazini murder case. He is said to be helped by Motende Gonzaga, the cell leader, where both Council Waiso Mufumbira and Asigure Nixon sleeps together. They got to know about this after culprit trying to fight for Council Waiso Mufumbira's first. They tried to ask him why was he fighting for it. Later, they tried to search in his stuffs and they found out that he had poison in his stuffs. So his life is threatened and the cell where he sleeps is already compromised. Mukitegedde bulungi nnyo. Saagala lyagambe yabisomye nabivunwa mu Luganda twabitegedde bulungi mbize mu Luganda mbitegedde bulungi nnyo. Yo security alert ey'okubiri katugende ku yokusatu then tulyoke tukole ki tulyoke tuve wano bulungi nnyo tukole ekiddako So oluvannyuma lw'okujja ne bawa security alert ennaku z'omwezi 14 ekwatagana ku Honorable Mwanga Kivumbi neetuukirira bulungi nnyo nga Museveni teyeesiseemu. Nina security alert endala egenda ewa president. Muwulira bulungi na security alert endala egenda ewa president kubanga ku lunaku olw'okumeka Rakuna ya nakola program ku Lwokusatu. Nakola program ku Tuesday if I'm not mistaken ya. Nengaba president yewala international medias n'abantu abakubira amasimu mu Uganda bobuuza ali bulungi ali luddawa ne muga nti abo nabo nabakozi ba state era abantu bonna basinga obungi bonna muli okwetolesi nabasinga obungi bakozi babina ebibegera ebweru w'eggwanga omuli Chaya omuli Mossadi omuli M16 so ebitongole ebyo baba bikozesa okubega abantu ba high profile nga president mugamba ekyo nenkivaako kati njala kuleeta security alert endala Nyandi esoferi ja plan ya okola ko president ulira bulungi nnyo Mr President wona wondoza ulira bulungi nnyo ulira kati bana basajira okuba nti basiru bo balina ekintu kimu muto tebakyusaamu omunyalwanda omutuusi group ya Museveni tebakyusaamu kintu kyabwe bali very easy nnyo to be predictable era bo tebakyusa stanti yabwe ku kintu kye bagenda okukola ulira
eno statement gye bawandiise gye baagala okussa ku president. Mr. President kansubire wooli n'abakulembeze national platform mulire eno statement gye bawandiise nga bwe naba gye baaga bagenda okitya kumwanga kivumbi wulira eno intelligence ya Museveni yamuwandiikidde bino. How Uganda survived a bloody revolution organized by NOP on 16th. Mbulira mbunge gwanga Uganda bwe lyawonye okuyiwa omusaayi okwade kutegekeddwa ng'ennaku z'omwezi 16 ekibiina kya national platform mukuwa ennaku z'omwezi ziri 12 22 mukootinga ebintu bino kunga bagala bisazaamu. Tugenze mu maaso. Unknown to many is the fact that Bobi Wine received 30 billion from enemies of Uganda to destabilize Uganda, especially in central region. So on 15th evening and 16th, the day after voting. Ndi. Ngaba chitamajibwa ku bantu bonna nga bo bakimanya abaakabano. Nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yafuna obuwumbi 30 okuva mbalabe beggwanga Uganda okuteeka entata n'okukyankalanya eggwanga naddala mu bitundu ebya Buganda ng'ennaku z'omwezi 15 ennaku z'omwezi 16 ng'okulonda kuwedde. Nabbi basomera mbibanyonyole. We should thank the Security Intelligence Service of Uganda who intervened faster by blocking internet mobile money services. Mbubonga bo abaakabano baagala nnyo okwebaza ebitongole by'okutulugunya abantu n'ebiwamba abantu ebibawa olugambo mbulwokuba nti byayanguye mangu nnyo okuyimiriza entambuza ya ssente ku masimu saako n'ezo okuyimiriza entambula ya ssente ku masimu okuggyako amayengo g'omutimbagano gw'empuliziganya saako n'okuggala ensimbi mu banka okuzitambuza. Deployed strategically to avoid burning petrol stations and killing all Westerners who could not pronounce the word mattress in Luganda as planned was to make Uganda ungovernable. But thank God the security trade all the Eve plans. Ulira bulungi nnyo. Mbu ekigendererwa bino babiwandise bagenda oteekamu statement zaabwe. Mbu ekigendererwa mbu ekirungi bano badde bamaze dda okuteekateeka abasirikale baabwe mu bifo ebyetaagisa okugezako okugjawo n'okuziyiza okwokya ebipiira okwokya amasundiro g'amafuta okutta abantu bonna ava amaserengeta ga Uganda batasobola kwogera kigambo mu faliso mu Luganda bulungi nnyo ngera plan yabadde yakukola eggwanga nolebere nga sizibu nnyo lyakufuga naye baagala kwebaza Katonda n'ebitongole bye biwamba n'okutulugunya abantu nti byagudde mu plan ezo. Wulira. They had planned to attack policemen, to grab guns and start killing security personnel with the help of international media. Uganda would be now ungovernable, but God still loves the current regime. Ulira bulungi nnyo. Intelligence return Jawadi Museveni. Nti baagala mbubo nupi yadde ina plan okulumba basirikale abapolisi okubajjako emmundu okutandika okubatta nga bayambibwako ebitongole ebyensi yonna ebyamawulire nti bafuune eggwanga Uganda nga zibu nnyo okubeeramu naye baagala okwebaza Mukama Katonda bwabwe eyabayambyeko nti rigimu eyabwe gye batendereza ekyaliwo era yabigezezaako obijjawo n'obikendeeza. Therefore, we thank all Ugandans who defied those national breaking Eve's activities by Bobi Wine with the help of outsiders who want to destabilize Uganda and steal its virgin vest oil and gas using puppets. Kyagulanyi mbubagenda maaso okwebaza bana Uganda abavuddeyo ne bagaana okwetaba mu kwekalakaasa saako n'okumenya amateeka. Kyagulanyi ko yadde ategese n'abantu abatamanya ngamba bavudde ebweru ogezaako okukyankalanya eggwanga Uganda n'okubba obuwanguzi baabwe saako n'okubba amafuta ga Uganda saako ne gaasi nga bayambibwako Kyagulanyi Ssentamu. Nawulira. Now that all those were prevented and peace is still available, let us work hard to build and mother and together a representative of the social state and political affiliation. Mbu kati kabagezeko nnyo okulaba nti baziyiza emirembe gibeewo era egiriwo mu basobole okuzimba eggwanga bonna wamu nga beewaze
obutali butebenkevu okukyankala eggwanga lyabwe bo nga Abanyarwanda. But the fact stands that Bobi Wine is still hiding the money he was given by those evil enemies. Mbo bakimanyi nti sente zebawadde Kyagulanyi zikyali wakati Mama Solo nkusaba wanvuyemu kamera ozizoominge. Abatamanya ngamba bandijja ne basima ebinnya ne bakweka sente mu nimirozo. Naddala kegeti kali ak'ekibira abatamanya ngamba bandijja ne basima ne bateeka sente mu compound yo oba mu ttaka lyo. Mama Solo, First Lady Babi Itungo Kyagulanyi, nkusaba obere attentive obera lat abatamanya ngaba bandijja ne basima ne baplantinga sente obe mundu mu makaago oba mu kibanja kyo oba mu ttaka lyo. Mukyala Babi Itungo Kyagulanyi munaye nsaba kutegeeza wegendereze nnyo era gezaako nnyo okunoonya era kamera oziteeka mu bitundu ebisinga obungi. Abatamanya nga bayinza okujja ne baplantinga ebyokulwanyisa ne baplantinga ne sente ezo ne baziteeka mu ttaka lyo nga baagala okutuukiriza exactly kino kye mmaze okusoma no ku Security Alert yokusatu kubanga kye baagala. Olaba najja nga 14 nenkuba ekintu kya Museveni ekyokukozesa M23 ne ghetto structures okutemaatema abantu n'amala n'akikolwa Mwanga Kivumbi ate n'akwata Mwanga Kivumbi. Abantu abasinga obulitumayi Museveni wa operating. Museveni operating mu ngeri gy'otasobola kukkirizamu ng'olabanga ekisiru n'engantufu. So Mama Solo, First Lady Babi Itungo Robert Kyagulanyi Ssentamu, ngenda kusaba be very careful abasajja bakagwa ensonyi. Essaawa zo bagenda bakwata buli muvubuka yenna mu kitundu kya Buganda ne Busoga. Abantu bayingira saa 12 embooka enyooka bakwa buli basanze lwaki mubanoonya bawagizi ba Kyagulanyi. Kyagulanyi alina million almost 4 ogenda zisibira luddawa era ogenda zikwata ddi n'aba NRM binyiri benye batazoga nno kino tutukitegeere kiki tuliko ono politics Museveni akola biki era ne kuba batandise nga tewali abagobyeko nga tewali agobyeko batandise okusiba ebintu byawe basema kane banna bakaba NRM olw'effujjo Museveni yali mukola nga n'akaluka wedde amajega kuba abantu gawamba abantu gali mu kulepinga abaana abawala n'abakazi okwetula Buganda yonna nga tewali kintu kyonna bantu kye bakoze. Aba elembe batandise okudduka ku byalo nga tebana kye bagenda gamba abantu ng'ate amajega enanu gali mu kuba abantu mu Buganda wonna bali mu kikola. Kati bulijjo mwebuuzaani yatta Bishop Lumu Museveni yamwettira yekinga amaze okuplantinga emmundu mu compound ye ne balyoka bategeeza amini nti Lumu akozesa ekkanisa okudeeta emmundu abayekera bajje ku gavumenti ye. Amini n'akinoonyeza nga si kituufu. Museveni ne banne ne baswala basala kugenda kukwata kuwamba Lumu ng'ava wa Amini ne bamuttirawo. Bw'abanga asobodde okukwata Mwanga Kivumbi ng'ate namu kubanga 14 ne mukuba information yeeyo kitegeeza Museveni taswala. Kati Mama Solo, First Lady, nkutegeezeza mama, beera careful nnyo bayinza okujja ne baplanting esente zino ze baayogeddeko ebbiliyoni za 3 n'ebyokulwanyisa. Ne biteeka mu ttaka lyo ne bagamba nti ze sente ze boogeddeko mu statement eno. Kati statement ngimaze. Kati bulijjo mbagamba nti birds of the same feather flocks together. Bulijjo mbagamba birds of the same feather flocks together nga muwakana. Akalulu konna mwakalabye twakawangudde bitundu 7 ku buli 10. Bye Bakama n'alangirira mu bibye si bwe kiri nti ye. N'ekino ekisajja ekyatta Kiyingi ekyetamu okutta Kiyingi Kifulanka Buliira mbu kigenda kuwaaba n'abalala. Omanyi muntu kyagambye. Jukira muntu Kagame yagamba Kagame yagamba muntu gwe tosobola kukkiriza kujja Rwanda era muntu teyagenda Rwanda n'asigala. Muntu tali specialized nti alina omulimu gwakola. Muntu is well off, alya bulungi, asula bulungi, atambula agenda ku mission akola. Omanyi muntu kyayogedde olwalero muntu ayogedde bw'ati. Teyavudde kondeminga kikola kyonna kyadde mu kulonda. Bw'ati bw'ayogedde. Eno message ya muntu Capital FM yegipostinze yiyo. Ogiraba message ya muntu agambye bw'ati. Tugenda ku nsonga za Mwanga Kivumbi agambye.
Muntu says he has no evidence to challenge Museveni re-elections. General Mugisha Gurigore Muntu agambe mbuye talina bujulizi bugenda mu kooti kuwakanya buwanguzi bwa Museveni bw'okuddamu okulonda oyo muntu. The former presidential candidate General Mugisha Gurigore Muntu has said he doesn't not even sufficient evidence to challenge President Museveni in his election in court, effectively ruling out legal petitions against elections outcome. Eyasimba kwa kubukulembeze bw'eggwanga songa ataafaaningibwa Museveni Gurigore Mugisha Muntu agambye mbuye talina bujulizi bulaga Museveni yabbye akalulu era tagenda mu kkooti kuteekayo kuwaba kuba kwetaako abagenda okuwaba mbu Museveni yabbye akalulu eyakkiriziganya byavudde mu kulonda. Muntu noted that while he raised the concern during the election process, Muntu, a court challenge acquires solid variable evidence that meets the legal threshold, which he says he currently lacking. Agambye mbuye newankubadde yayogerako ko wakati mu kulonda ng'okulonda tekwali kulungi nnyo mbone atasobola kuvaayo agende mu kooti atandika okuwaaba nga talina bujulizi bumala bwetaagisibwa mu kooti ku nsonga ezavudde mu kulonda okwo. Her remarks comes amid the ongoing public debate about the post-elections accountability and the role of opposition leaders in the pursuing the electoral judicial through lawful means. What does this decision mean for Ugandans' opposition politics going forward? Oyo Mugisha Muntu yegeno yekka eyetaba mukutta abantu eruwero netaba okutta abantu ekongo netaba mukutta abantu mu northern natawabe wadde okutukusibwako omusango gonna ekishangani Mugisha Muntu yera ekishangani ne batta bannayuganda abasinga obungi amagye teyasibwa eruwero tavunaanibwangako eggulu tavunaanibwangako ku bantu abattibwa yali awo alowooza tetubamanyi Eva nabagamba nti omunyarwanda tava mu munyarwanda munne balina common cause balina common goal balina common cause balina common goal kati goli awo ensi bagitwala otunula njagala nkuzanyira akatambi kano bwe mmala okukazanya ku social media kabaddenga nga temukawabudde then mmale nzije ku nsonga ya Honorable Mwanga Kivumbi osanga munaafunako magezi. Ulia bulungi ono yali Pilato Kagame ngayogera waje bavudde ne Museveni waje bayita ulia bulungi nnyo oba kana nyuma nyonga nkatadde no simanyi kana abera fit yawo nkatadde wano mala okumala eddoboozi kakabazanyire 1963 when we met in one of the refugee camps in Uganda where we were both living as refugees. That was at first time in Ankole in a place called Nshungezi. Then we grew up together in that camp. Then we shifted and went to Toro in another camp in a place called Gahunje near Kamwenje district headquarters, and all those years we grew up together. We studied together in a primary school. We only separated when I went to senior secondary school in Italy in Mbarara, and later on he went to Mbarara High School. But we were not in the same class in primary. There were some difficulties. We used to face a lot of difficulties in paying school fees and so on and so forth, and many times people used to miss years and were not able to continue the studies straight away. So that's how we had a difference I was a bit ahead of him at the time of... What was always on the radio? Oh, Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. But suppose I was, what would be wrong with that? I'm not an employee. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody.
I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. I'm not an employee. If anybody thinks he gave me a job, he's deceiving himself. I am just a freedom fighter whom you thought could help you also. Do you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough. Well, it doesn't matter because I'm not working for. I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. Kati alimu amagezi tegeera bwe tubaga tuli under occupation barefugee bafuga eggwanga lyaffe Uganda mujja kitegeera awo tuvuddewo. Kati olunaku lwaleero Honorable Mwanga Kivumbi akwatiddwa n'atwalibwa batamanya ngamba abapoliisi oluvannyuma lwa Museveni okola statement eno sooka ojjewo eno oluvannyuma Museveni okola statement eno. Something happened in Butambala. A character called Kivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? With the pangas should attack the polling station. And that's what they did. When Kivumbi was defeated, they came with the pangas to attack the polling station and they were shot. 7 of them were shot dead there with the pangas. Byamaze okukola statement eyo nze already nali namala domugamba kiki ekigenda okujja ne mugamba alirizinge obutambi obwo. Video ndoza mwagirabye ne bwe singinonyano sigitadde sija uploadinze let me sobasobola gifuna wano munda. Alright, you know wano kamalo gibazanyira kye namugamba oba yadireyinga oba yakola kisimanyi nali namugamba bwenti. Honorable Mwanga Kivumbi, Vice President Buganda Region, nsaba okutegeeza sebo kwata obutambi obwa kamera mu makaago, kwata obutambi obw'abantu bali kodinze ng'amagye gatta abantu mu makaago ng'era gasitulimira bagagitwala obutuwali ku media, ku mainstream media za Museveni obo social media ebute tubutambuze ng'obudde bukyali bw'otakikola gwe omuntu agenda okusooka okukwatibwa n'okuteekebwako emisango gy'ebijambiya. Jjukira omwezi oguwedde nagamba Mwanga Kivumbi nti abasajja bali walutamaguzi bwe walutamaguzi bajjawo. Ani ali ku video eyo? Nagamba Mwanga Kivumbi nti abasajja basoose walutamaguzi bwe walutamaguzi bajjawo. Kati bantegezeza kutegeeza kusinzira ku sources zange ziri ku mmeeza ezibba ebyama. Mwanga Kivumbi bakusabye oto obutambi obulaga obujulizi nti abantu abatemyetemye n'abantu abakubye amasasi ne batta abantu mu makaago oto obujulizi Museveni nga tannakufuleminga kuba gw'ogenda osooka. Bw'otakikola tobaako Munnayuganda gw'okaabira, tobaako kintu kyonna ky'ogenda tugamba tobutambi with immediate effect. Yes, wagenza okuziika abantu abattiddwa good enough. Ekyo kiba kyexposing Museveni nti yagambye nti abantu abattiddwa badde bagula tebadde bakitundu ekyo. Already kati oba omwexposing nze nga wano tukyali mu security alert. Munsonyiweko nawala okugusa ekintu kino. Mulindeko wano katono nnyo. Wanda kapulo no.
Mpema dakikemu mumpemu eddakikemu mmala okulaba naka uploadinze basaka uploadinze abasaka uploadinze naye nga Honorable Mwanga Kivumbi yabaddeko ko mu kuziika kandi abo bagyekali eno wansi. Right, akatambi ako saka uploadinga naye kati eno ye video Mwanga Kivumbi kenyini nga yeyogerera then mazanyire ya police wuno wano yatebali na kukudo baba tidde mu ndomo mu nyumba badi banonya nyumba ilele kukula nebajja kukula nebali kuba amasasi nendoza bwero gudde ate ne bakitegeera nti bamaze okutta abantu wawona bwabadde mirambo abantu 10 nga bamaze okubatta awo ne baddamu ne bakola rawundi y'amasasi amangi ennyo okumala eddakiika nga 15 oyinza okulowooza wano waliwo Kenya yalumbye Uganda kati bamala okugakuba n'ekiseera ekyo badde bakikozesa okuddusaawo emirambo gyonna egyabadde gittibwa n'okugijjusaawo nti abantu babatidde mu ki mu nnyumba si ku luguudo siwa baba batidde awo olaba mu nnyumba emirambo egyo gyonna nabadde n'abantu abadde mu mmotoka omwo balabye buli ekigenda mu maaso nga basitula enjati buli ali ki nga bamuddusaawo nina ba agents abankumi kikosa obulwadde buwedde nga balina essanyu nti bawangudde era n'abawagizi bwe bali okutali musango naye okutalwadde batandise eddeeyo ekibibi gye babadde bantu babalabidde nga bagezaako okukyusa ebivudde mu tuki okulonda so ne bajjana saa zendigirako zaddemu endeeza ekiro balumidde wano era abantu bonna babatuteeko hospital nendowooza era okutya okuwa ekifaananyi nti bassa abantu 10 mu kifo kimu neggombe ne babajjusaawo ekiro ne babatwala emulago kati tubadde tulina wano family abadde ano nange simanyi baani bafudde we just took the number because emmotoka mwabaddemu ababaze kati olugoye luli njaddukulaga oli omwami kwa identifyingidde mukyala we nagamba mukyala wange ateeka okuba yafiiridde wano nabano bajjukira waliwo omulambo gwe basitudde nga gusigadde mu mpale ya mukazi naguliko nakaleega kokka kati atunuulidde ki oyo yabaddewo wabaddewo nga bagira oyo amaidentifyingidde wali omulala balese essimu gombe asabadde bamutyako engoye ne bajjamu essimu be bagikubyeko ne bakubira mukyala we ne baga nti ono baawo yafiiridde muki so alright ennaku z'omwezi ziri 22 mulikodinge byengenda okwogera wano one Museveni anoonya legitimacy mu kuterrorizing a national platform n'abakulembeze baffe. 1. Museveni yayagala dde okulebolinga ekibiina kya national platform ng'ekibiina ky'abayeekera oba ekibiina ky'abatujju ekyo mbadde muze mukigobera nga nzija nkirwana single handedly nze nga nze ne bacomrade abalala. Museveni yayagala dde okulebolinga ekibiina kya national platform ng'ekibiina ky'abayeekera n'abatujju. President najjanga amukube pesa nga nzija nsomula information paka ku information. Kati kikyayagala 1. Bwe yamaze okubba akalulu n'okutemula abantu kati ayagala legitimacy. System ya Museveni tekyuka etya. Katonda bwe yayambye Kyagulanyi n'asimattuka n'abeetagguluzaako n'adduka. Muhoozi kennyini tweet ze yakoze nga ziraga nti yabadde alina obusungu ayagala kutta Kyagulanyi. Babi bwe yazze n'agamba nti ebintu byasinga obutategeera yengeri Muhoozi gyayagalamu obulimmawa bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era n'amubuuza obulimmawa bba wange bwagazaaki. Information yali nkize president yadde yagifunye nti okumala okulunda badde bagenda munyiga okumutta azini okumutta
Then Museveni akozese bana aba position badi basudde mu kalu abateeke mu interim government akulinga abantu wano Mayiga badde bagenda okuvirayo bakazimba mulalu baserwadda bani bonna batandiko gabanange ebyobufuzi bwebityo byabaddewo mwadde mu violence kati gwanga lino okutambula tuleme kweteka mbitu bya kutema atemba abantu nakoya ulambi kibiki gwe muzanyo gw'abano bakazimba mulalu baserwadda bakayanja bamayiga bibadde bagenda okuzanyo omuzanyo ogwo n'abala bali mu NRM kati Kyagulanyi yategedde nti mission ya kumutta ye nakola ki kano namuyamba n'abetaguluzaako n'adduka kwe kudduka nakati akyadduka kati statement zonna bw'ozigoberera Museveni anonya legitimacy nkuwa ekyokulabirako yatta abaana natta abazzukulu natta abakadde n'abavubuka mu Bwakabaka bwa Rwenzururu n'akwatiramu n'omusinga n'akwatiramu n'abantu bonna n'abasiba n'abateeka ku kinyiga mpaka lebakkiriza nti obusinga obwakabaka bwa Rwenzururu n'omusinga be baali mu nsobi era ne bamwetondera n'alyokawa omusinga n'amuta n'amugulira n'emmotoka n'amuleyaga ng'amaze omunyigiriza kati guess what okusinziira ku Labour Source yange Museveni international community omuli European Union America Canada USA Bungereza ekyasirise bamugamba we are not ready to legitimize you mu such violence gye wakoze owulira kyovula bakyasirise ebintu bikyali mwanda gorondi bakyamugamba olw'okuba nti yalina kawo mentality nti when you create fear in people you get legitimacy when you kill people kitegeeza ojja kufuna kyoyagala kati kyali mukola naye aloza kamera tezimulaba kati kyagala kyekiruwa one yakutte vice president wa Maserengeta ga Uganda Mukyala Jacqueline n'amutereka tetumanyi oba mulamu n'akwata vice president wa Northern Uganda Dr. Rina Zedriga n'abagambye tayinza okuba 50% mufu kati akutte vice president wa Buganda Muwanga Kivumbi mujja kuba muli abagamba nti ne vice president wa Eastern ne bamunoonya kino mukijje kunze mujja kubanga muli abaga nti ne vice president wa Eastern bamunoonya omukulu Nambeshi ne bamunoonya kuye kyayagala kyekino ayagala akwata bakulembeze ba national platform ali ku top abanyigirize agiyo video ze nayogeranga nakuzo mwezi 14 nti Museveni ategesa ba M23 negative structures abagenda ogenda nga batemula abantu nga NBS UBC bukedde nga bali coding footage oyo nga bambadde engoye za nduupu nga bakikola n'abalaba engoye za bulijjo kati bwamala batuuse gyabali gye batije tomanyi essaawa zino abalage footage oyo abagambe mukyalina kye mugamba obujulizi mbuyina obulaga nti mumwakola effujjo mu kulonda kuno ndi ye kati either mukkiriza nti nawangudde oba mukkiriza ne muyita mukama wamwe Kyagulanyi Ssentamu najjano ku mmeeza ne tuteesa biri ne tubireka nakkiriza nti nawangudde buli kimu ne kiggwa era ne mbasonyiwa yeddiiru eri mu ngalo za Museveni saazo gye baagala okukola yeddiiru Museveni ekimukwasiza Muwanga Kivumbi n'amuteekako omusango gw'ebijambiya n'akwata Dr. Rina Zedriga ayinza okuba nga mufu n'akwata deputy president wa Maserengeta kati sawa temwewuunya nga bagambye nti ne honorable Nambeshi ne bamunoonya teweewuunya ayagala legitimacy era kusinzira ku Solbange nti ayinza n'obbaga nti bwe temusobola kukkiriziganya nange mugenda kugenda basi bamayisa kubagala bo banoonye Kyagulanyi waali omukkiriza ajje mbw atulira ne Museveni ku mmeeza Museveni kasooka kugamba ekigambo kimu omugenzi Idi Amin Dada yali musiru kujjawo kulonda yamanya nti emu yali yakulaakulanya ggwanga si yako nasereza mu musolo kutegeka bintu bya kisiru bya kulonda olwalero ofunye example gye tuba tujja tugamba nti the moment abantu baloozinga trust mu elections babagenda kugenda ku plan B gye bamanyi nyongero bagamba nti Uganda etandise okutuuka mu kiseera nti Electoral Commission ya Uganda egenda kuvaawo waddewo AK47 nga bano gye bagenda okuyitiramu okufuna abakulembeze baabwe nkiddamu okulonda okugenda okudda mu Uganda bakuyita AK47
oba RPG oba SMG oba tanka oba miso kwe kulonda ogenda n'ebino ebyakapapula bino tebigenda kuddamu ate nga tekimugambe kigenda kubeera automatically kati otegesereko government elections abantu ba boycottinze okulonda baganya okulonda kitegeeza nti trust mu electoral commission tekyaliwo. Simon Mugenyi byabakamambere okulonda ki office kigale ne buli kimu kigwewo. There is no more elections in Uganda. Election kibayita Uganda Electoral Commission mu kigale wo tekikyalina mugaso. Okulonda kati okutufu kugenda kubeera kati nga kwaki kwa AK47 Alexander Kaskurova na musanvu SMG migi oba tanka yero to commission tufu kati tumanyi ene yabaka mutegata dokutisamu sente ebe tebikyasoboka biveewo tusobola kunga nti wataddewo okulonda n'okwata ba polling agent abasukka 13 n'okwata ba supervisor abasukka 12 n'okwata vice president w'ekibiina asooka n'okwata owokubiri n'okwata owokusatu onoonya waakona ne president kennyini ali mu kudduka gw'oga nti wategese okulonda. Is that elections? Ng'ogamba nti wawangudde n'obulwa bitundu 7 mukamu n'oga nti okyasobola okukola effujjo. Abantu bakyasobola kufuluma genda kugula mazzi ku taapu. Abantu bakyasobola genda kugula mmere mu katale. Abantu basobola genda mu malwaliro. Emundu efuuse mundu bagba abantu amasasi live bullet. Amagye gali mu kunyaga abantu. Amagye gali mu kulepinga abaana babandi abakazi abawala. Gali mu kulepinga abawala ngugamba watadde okulonda. No more elections in Uganda. Elections eziddako zigenda kubeera za AK47, SMG, RPG, tanka kwekulonda kati okugenda okuddawo kati okukulonda kwa mukwa papapula ekirungi nti public balazeeko olwaliro tebakyayagala lwaki ono agent wa to commission agambye bwati nze bino si bigambo byange akugambye bwati. The reason why the voter turnout is low today is just because people are not sure why the president, the person they voted, didn't be the elected one. Like he's not the one who was pronounced to be the leader. So people they are disappointed. They are saying they are voting, but they are voting for no reason because the electoral commission already has its own leaders. We are giving out the leaders we want that we are voting, but they are giving out their own leaders they have. So that's why the voter turnout today is low. People they are frustrated with the results that are coming back from the institute. So, and due to that, I'm encouraging you to come and vote. Go and encourage your mother. Go and encourage your mother. Kati uli okutulugunya n'okutemula abantu okwadde mu Uganda mu kalulu kano. Abasimatuse okufiira mu busambattuko bwa kalulu akabaddewo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno obwabalukawo enjeru batulombojjedde bye bayitamu. Waliwo abalugulamu obulamu ate abalala tubasanze banyiga biwundu oluvannyuma lw'okubalinnyisa mu muliro ku mpaka wabula bino byonna poliisi ebiwakanyiza. Tubirina era omusasi waffe kabitumalireyo mu bwejjuvu. Nga internet n'emitimbagano biziddwako oluvannyuma lw'okulonda omukulembeze w'eggwanga ko n'ababaka ba Parliament Sabbiiti ewedde. Obubaka bwatandise okuyitingana ku mikutu gino okuva mu bantu ab'enjawulo nga balumiriza ab'ebyokwerinda okutta ab'eŋŋanda zaabwe. Obusambattuko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bwatandika ku lunaku olw'okuna akawungeezi ng'okubala obululu kutandise era ng'omuwendo gw'abantu abatannaba kutegeerekeka basuubira okuba nga battibwa abalala ne babuuka n'ebisago olw'emiggo gye baakubwa. Ekyennaku amawulire galaga nti ab'ebyokwerinda abalina okukuuma abantu bano n'okutangira emitawaana nga gino nti ate be bakkakkana ku bantu bano okubatuusaako obulabe. Okugeza mu disitulikiti y'Ebuyuka mu munisipaali ey'Enjeru ku kyalo Model Farm abawangalirawo balojja obukambwe abakuumaddembe bwe baakozesa okubakuba awatali musango gwonna gwe babalanga. Twali tuli n'emmanyi mu kiyungu twetegese tukutta amasowaani gaffe abasajja ne bajja ekiro saawa zaali
mukaaga ekiro nga bakutte emmundu bakutte emiggo omu ku bo ng'akutte embazi tumanyi oba yali agenda gikozesa ki naye twakimanya luvannyuma nti yali agenda tematema nzigi n'amadirisa ne bakukuba batiyoni naye nga babale kimu lyalafa omuziribwa naye nga kyokanje nga kiboogera naye nga abasajja kubo babalaba ku ddale senta nga bambadde omugokolo abamu nga yunifoomu zaabwe tekuli mannya naye nga okusingira ddala ng'emmotoka zaabwe namba puleti bazibisse nantunuzaamu emmundu bwati ne bantwala paka ne baddamu ne bantuuza ku kkubo bennyini abaava mano kkubo wali oluguudo wali wapakirizeewo ne patulu ne baddamu ne bankuba awo nadduka nzira eri bwe nti nga mbesimattuddeko nti okumanya abasajja baalinga ababalinako ekiruye baatuuka n'okusumulula ebyasi era okukkakkana nga mutabani we yawangula akalulu kano Moses Lukanga Musanje ebyasi bimukutte era okukkakkana nga talutonze nga baakamala okunnangirira abantu bakubira mutabani wange essimu ne bamubuuza nti Timothy oliwa bagamba ndi wane wajja jandya mmere bwe yabatuukako we bati ne bamukubirawo essasi eryamujja mu bulamu bw'ensi abamagye bamukuba essasi nawe yabadde nabo bone badduka abalala babiri bone badduka ebaze baganda babulira mama waabwe n'akubira olwatumidwa ne Timothy Lukenge abamagye naye bali kumaguliri n'amuba essasi n'agwa wansi abateeberezebwa okukuba abantu bano emiggo tebaakoma ku miggo gyokka baakuma n'omuliro ne bakaka abantu bano okugula ennyamo nga guteta era tuliko be tusanze mu ddwaliro nga banyiga biwundu ne bagamba muyoole omuliro muguzikize ng'ate mugulinnyeemu ne babakasukamu abaana abamu ne babanonayo ne bajja ne babayooza omuliro abalala fe abatasobola nze na luno olwala luno lwensibyeko lwayagala okuvaamu nga neetaasa kubuuka kisaagaati ngwe emanju naye bwe natuuka ku kisaagaati waggulu ng'ate wajjudde magye n'enzira munda asinze akkirize nti asingiddwa ne bwe bawangudde akkirize nti awanguddwa naye politics okutulugunya abantu bannayuganda si politics mulungi poliisi wabula ewakanyizza ebyogerwa era neekakasa nti yakoze butaweera okulaba ng'embeera edda mu nteeko oluvannyuma lw'abavubuka okugezaako okukola obujagalalo embikko n'ebitundu ebiriraanyeewo kati okubya abantu amasasi live breaks okumya ebyoto omuliro ng'amanda gateta n'osulamu abantu n'obagamba baguzikize nga bagula ennyamu. What kind of terror is this? What kind of terror is this? Okumya omuliro ogusindikamu abantu bagulinyemu omaze bocha kati ng'ova ng'oga nti Amini alina omuntu gwe yatta Obote alina omuntu gwe yatulugunya baani abattanga abantu mu biseera ebyo. Abaganda tugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwolere bwayo. Museveni weekwekedde ebbanga ddene nnyo nga weefula democratic person oba democratic leader. The more you stay in power, the more you keep on exposing yourself. That is you who had been torturing Uganda since 1966 up to now. Good enough we have evidence that you are not a Ugandan. You are from Rwanda. Even Kagame himself came out and explained how and where you grew up. The evidence is there. You are leading the wrong country. The Geneva Convention laws states clearly that any refugee is not allowed to contest on the big office of the country. That is a presidential. So you're in the wrong country, killing innocent Ugandans, creating fear, creating panic. But previously, you say that the problem of African leaders is to stay long in power. Right now, you're creating a monarchy. Which monarchy now you are trying to force your son into power? And Ugandans, be very careful this time around. After Museveni swearing in, he's going to appoint his Museveni as vice president. Thereafter, he resigns. His son takes over from him because they are going to amend that constitution very soon. Mumpuriza bulungi nnyo. Museveni jebujja katono agenda kulera ngo budde bukyali amala alonde cabinet ye agenda kulonda Muhoozi nga vice president waitwa akabanka katono nnyo ate alizayininge mutabani wa atindikirawo atwala obuyinza ye programu gyabwe. Nagamba wano Sadolin Anita Amonge
otulugunya abantu obba abantu werangiridde naye kino nkikugamba amannya gano gali asatu gegendereza nnyo oyinza obutaddamu kufuuka speaker wa Uganda amanya gano gali asatu wegendereze oyinza obutafuuka speaker wa Uganda kugala amanya asatu kwe kuli speaker kwe kuli ne deputy kuba kati gorede timu ejo wali yazimbe Busonga baagikubye neyiika timu eyo Mboganda yonna yayise katoli mu kwegula ku balonzi aba MP apa bazimbe ngera kuzimba timu amanya gano wamanga Anita Amongi speaker wa Tabera Tayebwa ayinza okubeera nkiddamu Anita speaker wa Tabera Tayebwa ayinza okubeera Mawu naye nga bwe tuba tutuuse kubanze ndoza tuyinza okutatuukayo speaker Anita Amongi akako kaweddemu speaker Uganda bw'ataba Tayebwa ayinza okubeera Mawu amumyuka ayinza okubeera Lydia Wanyoto amanya kumenya daga ana kino mu kigoberere nnyo kubanga ffe tulina okulwana mpaka tusudde mu 7 amanya gali Tayebwa Wanyoto Mawu agamanya asatu eri Anita Amongi lifuka eryokuna ayinza obutalaba ku deputy speaker ate nga nkimanyi bagenda kubabana mukwate bamuteeke emikono gitawomera muwemba very soon ne bawe so we don't care wabule fujjo lyokoze ku banna Uganda n'okwenyigira mu video okuwamba n'okutta banna Uganda n'okubba ensimbi z'omu omusolo n'okutulugunya banna Uganda nga goza gosinga otegeera ojja kikombako awo tuvuddewo mutegese byokulonda muli mu kutulugunya bantu kati abantu ba boycottinze okulonda ekiddako tugenda gamu na Uganda ina joli tuli mu revolution tebeerako budde tebeerako lunaku tebeerako wiiki tebeerako mwaka revolution etambula mpaka abantu nga bajingiddemu bonna lake nafa abantu batandise okuyingira mu revolution nga tetulina gwe tukubidde essimu tutya tera Museveni gyakulyetinze mu nsi Uganda etandise okugamba abantu ti wait bino tuli mbyabufuzi tuli mbutujju ansa bagirina tuli mbutujju secondly okulonda batandise okuboycottinga option kije bazaako nkugambye electoral commission edo bagiyita AK47 and others okulonda mnyenene NA okulonda okudo bakuyita AK47 and others oba demonstration lwaki abantu bategere tukukyalina makulu tulonda mulala balangirira mulala bavaayo ate bateekawo okulonda okukyamu nga bali mu kutta bantu kati mujja kitegeera lwaki mugenda kitegeera wano wali okola nokombeso wano mu revolution buli tulu yonna ekola lwaki ekola 1 musooka ne mu identifying abantu be mwagala ne mbatamya ekitundu ekyo nabo ne banoonyako gye baliira ku nsiko 1 bw'obanga ye tageti yaakwe eliminatinga buli muntu yenna avaayo ayogera ku social media n'ayogera ku ground kitegeeza tetulina option endala yonna yakwedefendinga constitution ya Uganda ekugamba nti olina obuyinza obwedefendinga ku kintu kyonna ekimenya amateeka Bakabulaza vice president waffe w'amambuka mukwate vice president waffe wa Buganda bagenda muteeka emisango gye bijambya era simanyi nti anaasimattuka kubanga bakwata mu motoka bakubirawo empiso kati simanyi vice president mwaki mubi agenda kusimattuka atya ffe tulina okutaasa president ffe tulina okutaasa ekibiina ffe tulina okutaasa eggwanga byonna bitunulidde ffe so si bakulembeze nyongera okujjukiza toteeka busungu ku member parliament muleke we can do without that parliament kubanga in the first place omamini bwawamba obote yajjawo okulonda kinyo okulonda tekulina makulu njala soka kubuuza comrade parliament bukyanga ebeerawo yali ekuyambye eki gwe ng'omuntu individually member parliament gwe tubetulonze batuyambye eki this period around akalo kali akagwa nakalo batuyambye eki tebaliwo lwaki kubanga already bo ba celebrating ze dabafunye win goyinza obutaddaka nange nyinza obutaddaka simaidire ndiddaka Museveni akimanyi esite mwagala yategedde katulina kulwana kujjako Museveni mu ngeri yonna ensoboka kubanga akimanyi temumwagala teri MP agenda kusanyusa kuba yanoonya mulimu these are job seekers that's why nti ba celebrating ze
What about the president who spent his money, his time, his life? Abana be kati tebamanjali naye tamanyi baana gye bali amakage yagadduseemu ng'omusajja akutte microphone ali very happy affe twawangudde njala kwebaza abalonzi bandi bannayuganda tayogedde ku kintu kyatuzaako ki nti oba ngenda kumubalaizinga abantu bajje oba nze kale president oba talosisobola kulayira nga tekiriwo takyogeddeeko Amini yajjawo parliament yeyo n'akwata ssente zonna n'azizimba mu eggwanga kubanga parliament erina makulu. With or without that parliament, the country moves on. Tebalina makulu ba MP. Buli wange nafuna miliyoni 5 banka agankaaga omusaala okufunira mu luddawa agenda kwongerako ki kikyateesa nakikyayongerako ffe kyaffe kyakujjako mu 7 si kyaba MP mubeesomyo mubaveeko comrade concentrating kusomesa bantu nakuba kyetugenda okukola ba MP tebalina makulu tebalina kyebagenda tuyambana kutuzaako okitegeeza president yagambe tagenda ku challenge kulonda konna mu kooti ba MP mwalabe afe tugenda mu kooti tugenda ku challenge mukaba wagambi ebyo vudde mu kulonda tabikkiriza tagenda ku challenge nga kintu kyonna gwate ogenda mu kooti ngate kooti y'abantu yennyini sente z'ogenda oteeka mugenda mu kooti okuchallenginga eyakubye zimala okumobilizinga constituency yo n'ofuna ne balance gavumenti n'ekyuka oba otegera lunaku ki komulira agati ogenda kuwaba MP sente zogenda okumala ng'ochalenginga obujuzi bwebakubyeko zimala okumobilizinga constituency yo yonna nawe komulira gwe bawangudde akasente kosigaziza n'obusungu abantu balina busobola okumobilizinga bonna do to do village to village ne tutwala omusajja mwanna gyesimufungiza tetulina kyetugenda kuzaako kulonda just kwa formality nti waliwo okulonda tiwali kulonda okitegera kati njala kuga muganda wange ebintu by'okulonda mubiveeko tugende mu revolution entuufu era njagala basaba National Unity Platform as a party edebbali National Platform as a party edebbali eyo UNEB center number y'ekibiina tuzze buto people power kubanga people power yeri mu revolution entuufu gemaanyi g'abantu amaanyi g'abantu bwe gaba googedde kiba kitegeeza nawe ogenda kwogera bwe gaba tegoogedde kitegeeza nawe togenda kwogera kati ngenda kusabulaza toconcentrating ku bagenda kulonda no tebalina makulu okulonda tekulina makulu essaawa yakwerwanako oba oyogedde bubi oba oyogedde bulungi Museveni bwatta abantu kyenkanankana n'ekigambo ky'oyogedde muganda njera kubuuza Museveni bwatta abantu n'okutulugunya n'okuwamba kyenkanankana n'ebigambo by'oyogedde lwaki Museveni atulowooza nti ffe ebigambo bye twogera bya busagwa nnyo okusinga emmundu gy'akwata n'akuba omuntu lwaki Museveni atulowooza nti bye twogera bya busagwa nnyo okusinga ye emisango gy'atadde ku bakomera n'abasibira mu makomera lwaki Museveni atulowooza nti ebigambo bye twogera atuuka okugenda mu diaspora anoonye buli muntu yenna ayogere yeekalakaasa ng'ate ye agamba nti tuli baabulabe nnyo okusinga ye kitegeeza nti gwali wano gwolina okusooka okukyusa mindset oyogera ku lw'eggwanga lyo naye Museveni alaba oli waabulabe nnyo n'okusinga ye emmundu gy'akuba abantu nti oli waabulabe nnyo n'okusinga abasirikale abalepinza abaana abawala oli waabulabe nnyo n'okusinga emirambo gye baaziise nga tegimanyikiddwako buziikiro bwagyo nga ne bannannyini gyo kye bamanyi muganda wange njagala kugamba ekigambo kimu buli kyokola kikole mangu tetulina budde first and foremost ngenda kusaba comrade mwenna Kalomojja kasangayo focus yaffe yakujjako Museveni so si kujjako ba comrade bannaffe focus yaffe yakujwanyisa Museveni si yakulwanyisa ba comrade bannaffe omuntu yenna addamu okukoleza olutalo ku social media ng'olukoleza ku comrade munnaffe
tugenda tegererawo nti ssente za Museveni wazirya. Ngenda basa byokulwanagana mbiveeko. Tufokasinga ku bakomredi kubanga bakomredi bali makomera teri agenda boogerera. Bakomredi bali mu kuwaabe wali mu dduka teri agenda boogerera. Twetaaga Victoria Fale agenda ojjogera nga muli mu kulwana. Ngenda basa tuconcentratinge ku revolution muve mu by'okulwana. Era njagala buli muntu wamu n'ekitiibwa. Wano ku social media ffenna twenkana. Oba olina follow omu, oba olina follow 10, oba okola video oba tokola video ffenna twenkana wante wali kagujje tewali asinga munne. Omuntu atusinga mu revolution era lyoguye president yekka n'abakulembeze be. Fabakola emirimu no ku social media ffenna twenkana oba olina following oba tolina following twenkana tuli ku level yemu. Ebintu by'okwegulumiza mbijje mbuuze nsinga nze nkola ki tewali. Ffenna twenkana mukende mujjeewo entalo. Omuntu addamu okukoleza oluta tugenda kulumba kati kimafia oba ki Vietnam tukoye wane fujjo lyammwe. Wano tewali asinga munne. Tewali asinga munne kati bwonoga nti gwosinga munne olwokuba oyogera olwo omuntu ataddemu ssente okuva 2 kati yazitaddemu omusinga ki. Eri abantu abafiiriddwa abantu mu struggle eno gwogenda kumusinga ki. Kati ngenda bagamba mutuuze wansi empamyo zammwe n'engalabi zammwe mutegere nti struggle ffenna tuli uniform tuli at the same level tewali asinga munne. Gwe lwaki oyingira mu video muno gye yakoze ng'alumba Museveni wookoleraani. Munalese method nti yogenda okukola gw'oyagala gikuba ogijjawo eyo gy'olese liruddawa. We are not competing against each other. Our mission is to remove Museveni in Uganda, not removing our fellow comrades. As if nti mwamulwana mukendeeza abaana aboogera ku media. Kubanga eri abaana batalina mitima ogenda mukolera video anyiga afune feelings and banvuma ate sifuna na sente family yange yavuma daka nabanvuma abatabenkyukakyuka mbivuddemu. Mugenda kujja baana mu nkyukakyuka so nga ate abaana bano bakolera bwereere. Wano ku social media tewali mwana gwe basasula. Ekitebe tekina buloga wa national platform gwe kisasula gwe kigulira data gwe kisasulira lenti gwe kiriisa gwe kinywesa. Buli mwana yeeriisa yenywesa yeesuza ebizibu bye abisanga nga ye ku lw'eggwanga. Kati w'ovuma omwana oyo oba omujja ku mulamwa agamba toba tebansasula kati kyalina bano banvuma ng'ate tuli ku mulamwa gwe gumu. Please mbasaba tuconcentratinge. Nyinza okuba nga ideology gendeese gwe mu bwongo bwo teriimu leka mbere ne ideology yange naawe leeta eyo gizimbe gigusa abantu. Wano eri abaana batagenda kudda waabwe nga bayawukana ne famire zaabwe. Kitawo yayawukana naye yawukana ne baganda be lwa struggle. Akwata ssente ze za data zibamuwa mu kiyumba n'akoleza live kuva ku makya paka ku Lwokutaano. Eri abakomredi abatakyasobola kuddaka lwakwogera bigambo bino ng'omukomera video omuvumo omuleekaano mumujjere eyensobye ekome. Mulinga baga nti mukolera Museveni mwagala kendeeza boogezi ku mutimbagano. Muleka let people be. Abantu mbaleke bakole kye baagala as long as temundu agitunuza Museveni. Wante tulina supervisor. Tetulina supervisor wano. Buli omu akola kikye. Tetulinawo inspector. Buli omu akola kikye. Ekitebe tekituwa information bane bagyenoonyeza. Buli muntu akozesa mutwe gwe takozesa gwa munne. Poliisi mukomya akajanja akasumagize yali nti wanatuuka mulira agenda kukola yoki. Kwata essimu yo yogera ebintu byo focus. Stop stitching other people's videos. Mwono yayogedde byadde alina kukola bw'ati yayogedde bw'ati bw'ayogera bw'ati gwe wayogedde kyolese eki. Please to concentrate ndi to focusinge ku Museveni. Wante waliwo komanda tewaliwo ani asinga buli omu yenkanankana ne munne. Oba olina bafolowa 2 10 100 mutwalo ffenna twenkana. As long as in the politics is all about numbers. Tukola omulimu gwe gumu okudefendinga president, okudifusing information ya Museveni,
Okwe-exposinga Museveni n'okudefendinga ekibiina yelolo gitukola. So tekuliko muntu ali ku payroll ya kibiina taliiko. Betulwana ba NRM bali ku payroll daily, weekly, monthly. Okitegera kati bwe tunadda ku ebyo tubakitegeeza nti naffe kennyini batutaddemu diversion batukulyetinzemu entalo. Live example nze wano kukyanga ntandika struggle buli omu yali anvumyeko wano buli comrade yali anvumyeko wano ng'ekimunvumya kubanga atategera gyenzi information nangeri gyenjanalyzingamu ate bwe mala okutuuka buli omu ng'asirika sikumangako video mu nnomba omuntu okujjako yali ogu era alina waasusi lwaki nze ne bajja 10 ne bakola video nga banvuma I don't reply kubanga mmanyi kyenjogera kigenda tuukawo very soon era ebituuka buli omu ng'asirika. So sandi yagadde buli muntu atandike kulumba comrade munne mu biveeko. Mbegayiridde mu biveeko ne tasi concentrate ku mulabe waffe ye Museveni omunositago tuwali walina mulabe munne. Mwenna muli majegegamu atoga nti zeno gundi muwanana. Muli ku struggle yemu yako atoga nti gundi omuwanana kochi. Please mu bintu mu bijeewo. Nze batonjagala it's okay. Sirina buzibu. Oba gundi tomwagala it's okay fena tetusobola kweyagala. Naye tulina common cause omulaba omu. So nze kyembagamba bakomredi kana katambi nkatadde anaaba kayinterpreting nze mu interpreting gyoyagalamu nga gwoyagalamu information gyoyagala ogiconverting ogize bwoyagala. It's upon your will. Sirina buzibu. I don't reply people kubanga ebyokukola nina bingi. Njagala n'ojjongera bajjukiza nti tuli live example. Abaana abatoko bayigira nti kino ekintu gundi akikola atya nange ndi bwiringi okikola. Oyagala abaana batuyigire nga tuli mu ntalo. Oyagala abaana batuyigire nga tuli mu kwesojja. Banajja eno nga bagata ate nekituba tulooza okujja tewali yentalo banajjayo. Ng'otwalira muno naye akutwalira. Banajja mu influence ng'abantu bangi. Abaana bonna bazza ku social media okwogera kati nabagenda okujja bali influenced by you guys. Bonna muba influences okujja okukola ekintu ekyo. Kati mudda mu ntalo muba musindiikiriza abadde bagenda okujja obutajja. Tukyetaaga abogezi bangi tuli batono. Gwe tokimanyi bwe kitegeeza muntu kukwata 2 hours nga atudde ayogera ne beziba 7 minutes. Kitegeeza aluzinze sente aluzinze time. Banange mbasa ebintu bigwe gwe boli struggle kulemeredde nga tosobola competinga oba tosobola kwogera nsonga nga gwineze nga jibaka. Please gwe struggle gitogende gireka abantu bajja gitambuza boli yange ekuzito weredde kubanga n'abantu batugobera tuba confusing we confuse people here. Oyogera kino oyogera kino oyogera kino oli akuba kino tekina kigasa. Nolwensonga ngenda basaba ekigambo kiba comrade. With the due respect tugobere president byayogera. With the due respect towe ekitiibwa. With the due respect buli muntu alina jjajja information. Buli muntu alina jjajja sente zimbeezaawo eza data wasula walira wanywera n'abala bali mbizibu. They don't come out to speak. Bono omukola video muvuma agenda bivaamu lyessanyu lya Museveni okulya nga tewakyali akola video. Museveni yagati I will diffuse diaspora yali akimiininga. Kitegeeza tulwokendeeza abaana boogera ku mutimbagano Museveni bo mujjako pressure. Ffe twagala muteekako pressure afune diploson. Tetwagala kuweza Museveni kuba yatubye tukimanyi. Kati bwe tutandika okwetandikako ffe kennyini Museveni tuba tumuwadde gap okutunula eri ng'akola byayagala ate akati nabataddemu diversion balwani no. So ngenda baga ba comrade please mukole kye mulina okukola omulabe waffe Museveni abantu mbaleke bakole kye balina okukola ffenna tuli muntu ogu tuli mu struggle yakulumba Museveni. Kula Katonda n'ensi yange akatambi kano kankawumuze Mukama bankuumire buli omu ayagala eggwanga lye ku stage yonna weriri nga bwetwongere okusindika abantu bagende kubanga okulonda tekukyalina makulu. Nabagambye revolution etandikira ku kyalo ku grassroot wetulina otandikira ekintu kino ate tetandika leero tekoma leero yakutambula paka nga tuggyeko Museveni.
oli enajja nakusulaga muzaako kimugambe gundi mulina special privileges mwafunya ba NRM nga mazo tubakalu mulina special privileges mwafunye nga mazo kubakalu tiziliwo tugenda mugeera mkatumbuzo tu ekiddako mubuuze gwawa NRM asinike ebinnyo mulinayo special privileges mugenda ofuna nga from Uganda tulimu oba nga tuli mu Uganda tiziliwo so mugambe tulia kachitako kachini ajja kutegeera kiche tutegeze kitufu ate yajja okuyingira mu struggle before nga Museveni yaka before Museveni ngatandalira banja ba ila bagenda okuyingira mu struggle muno nkugambye banja bagenda aba ila banja bagenda okuyingira mu struggle before nga Museveni tanalira. It's not all about elections. We are under occupation. It is evidently that election doesn't matter in Uganda. It's all about who has guns. And we have been yearning for that Ugandans, they wake up to understand that Museveni doesn't rule because he's peaceful or is democratically. No. Museveni is just has been camouflaging that he's democratic man or is democratic man. But Museveni is a terrorist. Museveni is a mafia. Museveni is the killer. So now it is evident that the public knows. Even the NRM supporters now, they are scared. Is this the NRM we support or we forgot that we are dealing with the terrorists? Now some of them, they know. Byebali kugura baga etufudde kino kitubadde tuliko. Eno ye NRM nze nfuna no information kubyalonga bachema batandise ogwanga nedda bino tutubirimu bino tubate tumaite bigenda kubira abawagira NRM baga nedda bino bigenda maso bate tubisuubire no siye NRM nedda batandise ne kubyala kubaba NRM bagala kudduka ku kyeki baddusaako fujjo amaje polisi bambege bali mu kola bageto bigweto structures abantu eno siye nedda one. We are all Ugandans. You can't terrorize the citizens until when you've ruled that country for 40 good years in fear, in panic. It's good that for all of us we grow older. We don't grow in reverse. Human being, we don't grow in reverse. We are going to witness the fall of Museveni's regime very soon. I encourage all Ugandans, either you support NRM, National Platform, DPCP, whatever. It's time to unite. We are not in politics. We are not in no politics. We are under occupation. It's high time we unite. NRM supporters, you know the truth. Kyagulanyi defeated you, hands down. Whatever the military is doing, it's against the human. It's against the law. Even the NRM supporters, they are in closed doors. They don't get out because they are in fear. The M23 rebels, they can't differentiate that you are supporting NRM or you are supporting NUP. Whoever they find on streets, piga huyo risasi, uwa mariza, piga echiboko. That's what is taking place. Njaga tell video ngaba namba ngati fano wafe tuli safe twaloze Museveni tuli safe police tokuba migo kuba masasi. Chechimu. Kabe wa NRM bali mayumba bonda bonna begalidde. Buli omwali mukutiya. Bonna bali mukutiya, bali mutera. Chitubaganga wakoza politics tankwataka ajja kukwatako by all means obo yagala bato yagala. So buli muntu okwekalakasa kukwatako n'okununula eggwanga mu ngeri yonna esobola kola bukikulu mu mutwe ng'obudde bukyali. Mukaba nkwera tujja senkana ekyo olwokutaano mweraba.